Luganda mukama ffe bazibwe mpaniriza kawungezi ka leero mu Bible study olunaku olwaleero tugenda ku ssuula yaffe ey'okusatu Zabuli 3 kwe tugenda okugenda naye katusooke tumale okwebaza Katonda ow'ekisa. Kitaffe omulungi tukwebaza olunaku olwaleero kubanga nalwo tuwadde obulamu kubanga era tukyassa. Webale omukwano gwo, webale ekisa kyo, webale okwagala, webale okutufaako, webale okutukuuma, webale butatuleka Mukama, webale butatukola nga bikolwa byaffe bibi bwe biri, webale kutusaasira Mukama n'ototubalira bikolwa byaffe bibi, wabula n'otusaasira n'otwagala bwagazi kubanga tetusaanidde Mukama. Webale kutwagala, webale kutusaasira, webale kutulokola, webale kutulwanira entalo ze tumanyi ne ze tutamanyi. Webale Katonda omulungi. Era tukusaba otuwa omwoyo omutuukirivu Kitaffe omulungi. Ajja ayogereko gye tuli. Omusomesa ow'amazima ajja abikula amatu gaffe ag'omwoyo. Bye tugenda okusoma tusobole okubitegeera. Obitubikkulire Mukama, tubitegeere ate tubitambuliremu. Tubyekuumenga ennaku zonna. Tukuwesenga ekitiibwa. Mu linnya erisinga amannya gonna lya Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amiina. Tutandika ne Zabuli 3. Zabuli 3 eno Bayibuli etugamba nti Zabuli ya Dawudi bwe yadduka Abusalomu mutabani we. Zabuli eno oba essaala eno Dawudi yagiwandiika mu biseera we yaddukira mutabani we. Ndowooza mwenna mujjukira bulungi mu Samwiri ekyokubiri mutabani we Abusalomu bwe yamunoonya okumutta, Dawudi n'adduka n'alekawo obwakabaka, Abusalomu n'afuuka kabaka ate n'ayiga kitaawe okumutta kubanga yali amunoonya omutta. Dawudi mu situation eyo nga adduka mutabani we, awo n'awandiika Zabuli eno okusinziira ku ebyo bye yayitamu kubanga tujjukira nti waliwo ne muganda wa kabaka Sawulo gwe yasiŋŋaana mu kkubo n'amukola ki naye n'amukolimira. Ekirala nga mikwano gya Dawudi bennyini beegasse ne mutabani we bamuyigganya bamutte. Omanyi kyangu nnyo okubeera n'omulabe nga mulabe wo era obeera okimanyi nti oyo mulabe wange it's okay, buli kyakola obeera tomusuubiramu kintu kirungi, naye omuntu nga mukwano gwo bw'akyuka n'akuyita emabega ate owulirira ddala nga kwegamba omutima gusaliddwamu. Ate omuntu abeera ng'omulabe wo nga mulala naye mutabani wo ate ne ba best friend bo nga bwe bakwekobaanidde baagala kulaba nga ofa. Ku Dawudi okwagala kwe yayagala omwana we ono kubanga bwe tuba tulaba mu kitabo kya Samwiri nti yayagala mutabani we ku extent nti ne bwe yankubadde yamunoonya okumutta yasigala amwagala. Era ne bwe yafa mu mbeera eyo eyaliwo, Dawudi yakungubagira mutabani we n'abasirikale be bennyini abaalwana ne batuuka ne bawulira n'ensonyi okudda mu kibuga nga bakomawo basoowa nga baleedera bakoze ekivve kwegamba nga kabaka akaabira mutabani we afudde naye nga mutabani we abadde anoonya bulamu bwe. Kati oyo Dawudi, kati manya situation musajja watu gy'alimu okuwandiika Zabuli eno. Zabuli eno etugamba bweti olunyiriri olusooka ti Mukama abalabe bange nga beeyongedde, abagolokoka okunnumba bangi aboogera ku mmeeme yange nti talina kuyambwa mu Katonda. Bonna abaamuliko baali bamaze okukiraba nti nga bamugamba tokyalina ssuubi kubanga muganda wa kabaka Sawulo eyamukolimira n'amukasukira n'amayinja ye yalinga amugamba nti ebyo ebikutuukako bikugwanidde musajja gwe. Waliwo lw'obeera mu mbeera ng'ebikutuukako lyagamba ebyo bikugwanidde bikubeereko, ebyo bikugwanidde bikutuukeko. Nga ye bw'agamba ate teri kintu kisinga kuluma oba kintu kisinga kumalamu maanyi kubanga ffena tukimanyi nti essuubi erisembayo kwegamba essuubi ly'oba olina akasiwa ye Katonda wo. Kati singa omuntu ajja nakugamba nti ne Mukama yakuvaamu gwe bibyo ne Katonda tali ku sayidi yo, lyessuubi lyokka omuntu lyalina mu bulamu. Kati bw'omugamba nti toyina kuyamba mu Katonda ne Mukama tagenda kukuyamba, nga oli akugamba ne Mukama tagenda kukuyamba, ekitegeeza nti gwe osigalidde kufa bufi kubanga olaba ne Mukama tagenda kusobola kukuyamba.
Olunyiriri olwokusatu ne lutugamba nti naye ggwe Mukama oli ngabo enkuuma, ekitiibwa kyange era ayimiriza omutwe gwange. Dawudi teyafaayo ku abo abaali bamusosonkereza, abaali mikwano gye abaali bamwefuulidde, mutabani we yali amwefuulidde, ono omuganda wa Sawulo gwe yasanga mu kkubo nga badduka okuva mu kibuga ng'amugamba nti ebyo bikutuukako omusajja gw'oli mutemu byonna bikugwanidde. Teyabifaako, wabula ye yagamba bugambi nti naye ggwe Mukama oli ngabo enkuuma, ekitiibwa kyange era ayimiriza omutwe gwange. Ye yasitula busituzi mutwe gwe n'agutunuuliza Katonda. Embeera ng'etabuse nga bonna bamuvuddemu, be yali yeesiga bamuyiseemu, mutabani we amunoonya kumutta, mikwano gye enfiira bulago gimunoonya kumutta, yasitula amaaso ge n'agatunuuliza Katonda omulamu. Lwakuba nti ffe abaana b'abantu, Dawudi kyatusinga era Mukama kyava agamba nti Dawudi alina omutima ng'ogwange, nti ye Dawudi ne mu mbeera enzibu ennyo mwalina okumenyekera ennyakutuke ng'alaba essuubi liweddewo, ye yayimusanga amaaso ge n'agatunuuliza Katonda. Era gwe yakaabiriranga, naye ffe embeera bw'ejja okaabirira bakwetoolodde, abakwetoolodde b'okaabirira nga tebagenda kukuyamba. Kati n'osooka otandika ogamba katulaba ne gundi mukwano gwange, ne gundi ampiseemu, ne gundi. Ebyo byokka amaaso gaffe tugajja ku Katonda asobola okutuyamba ne tugatunuuliza ebyo ebibi oba ekyo ekizibu kye tuba tulimu. So nga mu kiseera eky'ekizibu olina kusitula amaaso go n'ogatunuuliza Katonda. Amaaso olw'ogatunuuliza ekizibu ky'olimu, obunene bw'olusozi bweyolekedde lweyongera okugejja. Kubanga amazima gali nti n'olutalo lwennyini toluyinza lw'oli mu kulwana. Olabira ddala lunene gy'oli. Ate oludidde fokasi yo yonna ogitadde ku lusozi olunene lw'oli mu kuwalampa, lweyongera kuwanvuwa. Naye bw'ositula omutwe gwo n'ogutunuuliza oli atamanyi nsozi, ly'essuubi lyokka ly'oba olina. Olunyiriri olwokuna lutugambye nti n'eddoboozi lyange nkowoola Mukama, naye anziramu okuva ku lusozi lwe olutukuvu. Abooluganda tosobola kukoowoola Mukama n'atakuddamu. Tosobola mumukoowoola n'atakuddamu. Buli lw'okoowoola Mukama, amaaso go buli wagatunuuliza Katonda wa Yakobo n'omukaabirira, akuddamu. Ne ggwe okaabirira ani mu biro eby'ennaku, mu biro eby'embeera? Bw'okaabirira abaana b'abantu, ate ekisinga okuwunyiza nti ne batusinga okukaabirira babeera bakuba kalyonso ka kirabe. Ate ng'enaakulaga kirala naye ng'enaakulaga kirala. Katonda yekka atasobola kukuusa, kuba ye bw'omukaabirira, ye obwongo bwe bwonna Mukama abukuteeka ku ggwe, tadda kukuwoza nti kalyonso ka kirabe. Mukama tayogera, talinganga baana b'abantu abagamba kakimutuuke ka kirabe, nedda. Kubanga n'okulumwa obulumwa kwaffe Mukama kumutuukako n'alumizibwa wamu naffe. Olunyiriri olwokusatu lutugambye nti nnaagalamira ne nneebaka ne nzuukuka, kubanga Mukama yankuuma. Siritya bukuumi bw'abantu abanneetooloola okunnumba. Abooluganda, abantu nga bakwetooloola okukulumba, nga buli muntu akuwaabulidde, amazima ffe tetusobola kugalamira ne twebaka. Obwongo bwaffe bonna bubeera buli ku kimu, ku gundi ampiseemu, ku gundi ampiseemu. Kyekyo kye tubeera tutunuulidde, tewali kirala. Tetusobola kufuna buwummuliro. Ekyewuunyisa nti Dawudi si kugamba nti yali talumwa. Dawudi yali alumwa. Era bw'olaba nti Zabuli eno ebimu abiwandiika nga yeesiga Mukama, newankubadde nga munda awulira ng'azirikanga ggwawo. Okwesiga Mukama n'okumulindirira tekitegeeza nti olina kubeera nga oli bulungi kyokka kwegamba
mumbeera ng'owulira nti ekyomukisa omulungi Katonda waffe tatunuulira kiki kye tatunuulira feelings zaffe, tatunuulira kiki kwegamba kye tuwulira, wabula gwe kiki kyoweegamba munda mu ggwe. Buli wobeera munda mu ggwe ng'ogamba nti nja kuwangula, Mukama mulamu, Mukama ajja kumpisa wano, ekyo Katonda kye yeetaaga era ye kyatunuulira. Tatunuulira kiki kyokola kiki ky'ofiiringa. Era bwe tubeera nga okumanya nti Mukama ye mulungi era mwesigwa, bw'abeera nga Mukama Katonda gwe bwesize era nga gw'otunuulidde, ate olina okutwala eddala ery'okugumiikiriza ate n'okumulindirira, ng'omanyi nti bwe bulokozi bwokka. Bwe tulaba mu Bafiripi, omutume Pawulo nga wandikidde Abafiripi 4:6 egamba temweraliikiriranga kigambo kyonna, naye mu kigambo kyonna musabenga n'okwegayirira awamu n'okwebazanga bye mwagala bitegeezebwenga eri Katonda. Mu biseera eby'ennaku ng'olina okwegayirira ate nga bwe weebaza Mukama. Bino ekyomukisa omungi nti bye tuba tuyitamu Mukama byonna abeera abimanyi, naye aba akulinze oteekinga step. Pawulo agamba Abafiripi nti mu biseera byonna temweraliikiriranga naye musabenga. Temweraliikiranga kigambo kyonna, naye kwegamba mu kigambo kyonna musabenga buli kigambo. Ekyomukisa omulungi Katonda waffe tena kyagamba nti kino tokinsaba, kino okinsaba, embeera bweraga nedda wano nedda. Katonda waffe ali ready okukuddamu buli kintu ky'omusabye kubanga teyatuteerawo kkomo. Olunyiriri olw'omusanvu tugamba nti golokoka ayi Mukama, ondokole ayi Katonda wange, kubanga wakuba abalabe bange bonna ku ttama, wamenya amannyo g'ababi. Katonda ye yekka olaba Kabaka Dawudi akimanyi nti Katonda yekka yali asobola omuyamba, kubanga Dawudi yakimanyi nti tasobola kwerokola nga ye, kubanga Mukama yamugezesaako ku kabaka Sawulo emirundi 2 ng'amutuusiza Sawulo mu maaso ge, naye Dawudi yagaana okutta kabaka Sawulo kubanga ye Dawudi yali akimanyi nti Mukama yekka yasobola okulokola, teriyo kirala. Yagaana okutta Sawulo emirundi gyonna Mukama nga n'abakozi be bamugamba nti Mukama amugabudde mu maaso go, ku luno mutte. Kabaka Dawudi n'agamba nedda, bw'ali baafudde Mukama yali bakirese, naye nze sinzi sisobola kikola. Naye nga Mukama yamumuterawo emirundi 2 miramba. Naye Dawudi olw'okuba nti obwongo bwe yali ng'akimanyi nti obulokozi buva eri Mukama, abooluganda obulokozi buva eri Mukama, gwe buli lwogezako okulwana weerokole kubanga tusala amagezi nga tuli mu mbeera twetaase, tugivuddemu tutya, n'oyiya kino n'oyiya kiri, ogenda kumaliriza nga oyongedde kwerumya. Abalabe bo bagolokose nawe ate n'otandika okulwana entalo. Ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri na musaayi, ate nga by'amaanyi n'okumenya ebigo. Olunyiriri olusembayo tugambye nti obulokozi buli eri Mukama, omukisa gwo gubeere ku bantu bo. Obulokozi bubeera eri Mukama. Mukama yekka mwe tusuubira obulokozi. Mu ye yekka mwe muli obulokozi. Ne bw'onoofuba otya okuyagala okwerokola muganda nge togenda kukikola, togenda kusobola. Ekisooka abantu batulwana nabo batusinga amaanyi. Kati bw'oyagala okulwana mu mubiri muno togenda kuwangula mukwano, togenda kuwangula. Ate Katonda waffe tagabana buwanguzi, weerwanidde naye ate naye n'akulwanira nedda. Bw'aba waakukulwanira kakkana wumula, galamira weebake nga Dawudi bw'agambye, galamira weebake, wekkiririza mu Katonda. Dawudi yali akimanyi nti newankubadde bino weebiri, newankubadde omutima mumenyefu, newankubadde bamugambye nti bwekiwukako kyonna kikugwanidde, ye obwongo bwe ng'agamba nti Mukama ajja kundokola, ng'ye obwesiga bwe buli mu Katonda, amanyi nti newankubadde ndabanga Mukama aludde, naye ajja kundokola, naye ajja kujja kuba obulokozi buli eri Mukama. Omukisa gwe gubeera ku bantu be.
ye Dawudi yali akimanyi era ng'akirindiridde. Abooluganda naawe nkusabidde Katonda omwesigwa naawe obeere ng'obulokozi bwo ng'omanyi nti buva eri Mukama era omulindirire ennaku zonna kuba tasobola kutuleka. Mukama abampeera omukisa, mbagala nnyo mu linnya lya Yesu.